Kale sebo. Namwe mujebale. Kale. George will dive Biswanka. Mukwataganye. Olimba tubasanze mukola baluyita batya? Also one more night. Ekiro kimu. So one more night. Sexy girl, would you come give me just one more night? Yeah, man. Just one more night. Nga tukola biri the whole night. Waka wafe. Just the waka wafe. Content. Twa today netunonye ekyokukola. Shiri beats audio, video, munu avenue. Bebali mukola jamaa. Tuli wale no itoba simanyi. Ntebe Coco Beach. Ntebe. Lwaki temjikwatidde mu Kampala ne mutindika engendo okujja Entebbe? Yatusanze tuli wano. Yatusanze tuli wano. Byatuguddeko tuli wano. Okusinzirira ku kye twabadde twagala tukyusaamu okubeera tulina ze tukwatidde mu Kampala. So twalabye nga kino ekifo nakyo tuyinza okufuna ku location ennungi ne tujja. Mbeerawo lwakuba ebiseera ebisinga nti bw'oba oyagala okubaako ky'otunda olina okubeera mu scarce. So naye nga mbeerawo ebiseera bisinga. Muzubire luyimba. Waliwo one more night we tukyakolako. One more night. Fena twenonya anko fena twenonya anko guno muziki ne mukwatagana shate kye kigaana okuntwala bulayo okolachi okolayo ki Biswanka is a ghetto youth nange ndi ghetto youth so ebulayo okolayo ki olaba nze siri ate sikyalina kuki ku Bulaaya ndi ku mwalo nafuuka muvubi wa music nawe lwagala lutusaawo jasika sitava lufulumebwe twazze kukolera abantu music tugenda mukola tumukole abantu be banamanya bo we bamuteeka siffe Biswanka tuwulira mu nnyimba z'osinga okuyimba mulimu oluzungu ebitabo wabikubuka oba buno obugambo obukulamingira mu studio mukulamingira mu studio ebitabo biri bitya ebitabo ensoma nasoma nentuuka wenjagadde nenge mukyakuna just nalaba nga njagala kuyimba nembivaamu nga nsoma ki nsome music MDD nga nsoma ki MDD kuba kati nafuuka muyimbi ate okusoma kwaki nfuuke teacher lawyer nvuzeeko ku boda awe mabega kawo ne ku mafuta nga pampu attendant ewaffe awo buwama awo pikyawo mukama w'amaanyi kuba kati era byonna nali mbiraba obirekawo nenzira ku bino yamaanyi kitegeeza wano waliwo a greater success okusinga wali wali tomanyi nga sinayimba naye we nayimba wammanya yamaanyi omusajja wo yagambye okusoma gwomuadvise kiwaba afuna omukisa okusoma nga wayimba engeri gyendi nti sinze kitaawe amalabayo kati labayo waba nga bwogambe waba ansomesa azimpe sente nzirye azimpe sente nzirye si bwe kiri nze nali musambi wa mupiira nayitanga bibiina nga baboola so nyinza okuba nga ebibiina byonna nayitayo paka ku university naye nga bampisanga buyisa nasambanga mupiira so nalinga ku basale sebyokusoma ebyo byonna nasoma
GWD. Georgia will dive. Georgia will dive. Yeah, man. Okungattako mu luki. Kati kyokala kiba kintoolako. Weebuuze mu kintoolako butoozi ng'oba olaba. Anti bo beebuuze kye balaba. Kuba kati nze wemba nkoze naye guba musango si musango. Ate naye bw'aba nga asiimye okukola nange tuli bakyali lwaki tetukola. Wakamala okutola oluyimba Figures. Promotion tetennaba kunnikira. Oli ku video shooting. Kiri kitya bitambulanga bwe bibala. Okusinziira enkola gye tukolamu ebintu nti music tumuwa bannayuganda. Abantu kisinziira engeri gye baanirizaamu ekyo ky'oba obawadde. So music tujja kumukola omwaka guno twalize kubanga tukola. N'enkya we tumaliriza tuyinza okuta olulala n'olulala naye nga kyetulina tukola good music era tugenda mubawa abantu. Era promotion eri abantu engeri gye baanirizaamu music si kyekyo. No, engeri gye nali nti kakati nakomyewo ku ttaka era ndi ku butaka neetaaga obuyambi bw'abayimbi bangi nnyo. So sawa zino bwe nnyimba ne muto wange oli ayina audience gyakola ki gya introducingamu we nnyimba n'omulala naye ayina kubanga ku luno nazze kusabula. Nazze kutapinga era taata nkwebaza okubanga omuti wagutaddewo. So twakolaganye ne tukola oluyimba lwaki onneebaza. Nkwebaza kubanga ate byakola wamu si bwe kiri. Okay, George. Mu kukomawo e Uganda omukyala yakwaniriza bano bonna bokola nabo budde tebakwatira naye yo omulese mabe. Anti be baweereza ssente ezaagula ebimuli. Be baweereza ssente ne batuma omusigire. Biseera ebisinga si buli muntu nti anaatuuka ku mwalo wabula asobola okuleeta n'agira ate bonna bakyali. Alina musajja wa Mukama wa Katonda akyali owa mwoyo gwe essaawa zino. So nakyo kya buvunaanyizibwa nnyo. Biswanka wetutuukidde obudde buno nga yali kyaliiwe ennyo kyagene mulwadde amaaso efeesi yonna awone bulungi mwana. Awone bulungi mwana. Jjajja Godi amubeereremu awone asuuke. Nawulire alaje biki biki nebijja kugwa. Twasembayo Biswanka nga abantu bagamba olina okwetondera mental alien skill. Omwetondera ddi era mukolayo ddi oluyimba okoze ne George Live. Okwetonda ku kyate abantu bagamba twavaayo bulungi. Omuyisaamu eggaali yali mukama. Balinde kale okwetonda nga bwe bagamba. Mukola ddi oluyimba ne alien? Anytime from now. Oba obuyambi bwe tobwetaaga. Gwe lwaki oŋŋamba bw'otyo? Lwaki ongira? Lwaki onteeka mu tageti zo? Nti ki? Okwetonda ku ki? Eggaali yaki? Ey'omukka. Essaawa zino Biswanka ebiswanka. Ebya Kayisaayo tubirekere Kayisaayo n'ebya Katonda tubirekere Katonda. Project twagikoze lwa kwagala. So yensonga lwaki era tusobodde okubanga tugikola mu kiseera ekitone ennyo. Era ffena tugenda gipushinga kubanga project nungi ate ffena tugyagala. Obudde buno gwasinga okulindinga ku TikTok naye ng'ensonga za mukyala Brack Panther. Clarify Brack Panther naawe nkolagana eryetya era simbi enteekateeka nkolagana simbi nga bw'ogambye. Simbi muli mulavu ebyaddala tweyagala. Ebyalavu sibirasi tweyagala kuba kati nze sandyagadde ombuuze ku ebyo nga tetuli ku bya music. Ensonga ezo zandizigaddeyo eri mu TikTok ate we tudde no mu by'abato ne tuba byaffe mwana. Bantu ki aba TikTok yaffe eri gye tuba. Anti kati eno tuli mu by'abatoopu. Tuli mu bya sexy girl you come give me just one more night. Say just one more night. Natukola mukwano ya bye tulimu. Kati ate bombuuza ku nsonga ziri eza content wa TikTok. Awo nyinyi wengine okubuuliza.
lwaki tewepimira bakazi ba myaka gyo bakazi ngani gwe sepimira singa obuko bagamba kusinga emyaka nga 10 musango ama musango si musango mukwagala abakazi ababasinga ku myaka okubaagala muki jajjawo muwalana Omwagala. gwoba oyagala mba hating kale yes abaagala kino kigenda bwagala kuleka wakaliyayo ng'otambulira mu bakazi abakulu ayingudde muki nti obawalana kale mbawalana kati sikyabaagala video twagikoze nga twagala ffenna so everyone contributed buli omu ataddemu kyasobola okubanga ehappeninga era ng'ebeerawo so nga twolekera ebiseera bya valentine tusuubire nti oluyimba bwalukoledde bafaani oba bwalukoze lwakwagala kalukoledde abantu banyumirwe oluyimba lw'abantu abanyumirwa omukwano si buli muntu nti ali mu mukwano era oyo atanyumirwa mukwano oba atamanyi mukwano tajja ddutegeera naye oyo ali mu laavu amanyi laavu ajja kulwagala era ajja ddunyumirwa okuyimba anti kati nze tebanamira nti nakola kino byensanga byenyimba kati ndako bwe nayimba kadongo kamu abasinga bati enyimba nezitambula nebamayiza nga tebalina kyebafunyemu Biswanka enyimba zo zifunamu sente oba ozifunamu jasifwe mu kutikito ziri awo n'abakazi weziri simanyi nange byembifunamu Biswanka abantu social media bagamba Biswanka ngayina amalala kale nakwendinga kungowa lusukuba sedi kasita baali amaswaga ge n'amalala si mabi kasita mbanga ndi amaswaga gange nze gwe oba olaba nga nkolako amalala lwaki ompa time then you have to ignore me ofune emirembe lwaki oba ogamba nti nina amalala nga ate gwali mukunnoonya awo oba olina kunkolako bagitaba kya igino nesikulumya mutwe okujja mu kuyimba kuno wali wetayimiza ebbanga kinga okyayimba because amala gayinza okusuula amalala nze ndi legend already ndi legend man anti byakwetuma esi self service kati neita legend top CEO bupu Biswanka Unity Platform ebitiibwa bya linisikini byonna byonna wabitutte ebitiibwa bya linisikini byonna wabitutte kuwidemu alien skin oba ngambye bupu Biswanka nze ndi top goideko top 10 ekyo si kyekyali kikubuze wajalula nga kukola ki okweyita tulo ani yankuba ndiyo juliyo yani temumanyi simumanyi George Wuddayo mu Uganda okyali mu bbanga kibosibwa mu Uganda nakomyewo waka era sisuubira kuba nti nawe ndaga awalala okujjako era nga ngenze ku bintu bya music naye for now I'm home sibe kolabo n'abayimbi bano abanene nyinza okuba nga seetaaga kolabo z'abayimbi banene kuba buli gwendi naye munene so sitegeera bunene kyotegeeza angamba bano abakadde mbadde ngamba obadde ogamba abanene abakadde right now omanyi bagamba enswa bwekyusa envubo amaaso nga naawe okyusa envubo so right now I'm targeting the young generation abaana abayaayaana abasobola okunyamba kubanga osobola okukola n'omuntu music n'oluyimba naye nga talwetaaga nnyo so njagala abaana bakyalina ebirooto ekisembayo ewange okugyoli endongo eno girudde ogiyimba mutaddemu sente nyingi ki ekikulemeseza okubotola sente nyingi sizimanyi mpozi ng'otegeeza obudde bw'oba mu sente otegeeza budde yes naye nga kyemmanyi kiri kimu nti music tomanya ebanga nkuba tomanya lwena etonnya oba tomanya lwena ekya so I'm just doing music kubanga mwagala era nsanyusa era ngenda kusigala nga nkola ekyo paka wenaawulira nga nkooye bannayuganda mbasaba mukwano nakwagala n'omwaka guno baguyitemu bulungi ne music waffe bamwagale ate batuwagire nyongera okubajukiza nti enswa wetuli zibuuka so okulonda ku nswa n'olyako wano amalala gatya mbiddemu ntanga nfukamidde kale
mbiriziza mu malala aliganfukamire Olimba lufuluma ddi ku video. audio twabagambye CDBTC Mr Beats on the beat oluyimba essaawa yonna we twagalira we lufuluma n'enkya tuyinza nodufulumya essaawa leero vibe weekwata ne mu December naye nga industry gisanze ote ye Uganda kigambibwa nti ekubonyaabonyezaamu nze industry eno mpozi nze agibonyaabonyeza kuba ngikoleramu byenjagala so siraba wembonyaabonyerezaamu wabula nsaba bannayuganda bongere okutwaniriza bannyanirize ate nate music nja mubawo omulungi Togenda kuwayo luyiko